walingawo omusirikale bamuyitanga Sam Omala ate weewuunye Sam Omala teyakutuuka ku bikolwa byo bebikolobero byo naye Sam Omala yalimbwa bwe yafa bagisuula ku jirikiti. Poliisi teyaziika, gavumenti teyaziika mu butongole, tebaamujjanjaba. Sam Omala n'atuuka okusinziira ku kitanda gye yali afukira mu mpiira era ng'afulumira mu mpiira. N'agamba yenna kwe nasobya nsonyiwa tekyakumeutinga mutima. Sam Omala okugenda ng'ekyonziira. Sam Omala okutuuka okulaaja n'obujjanjabi. Sam Omala ye yali ajanya obujjanjabi. Sam Omala ye yali wammansi ez'empeke. Kikyataakola okuumira gavumenti eno mu buyinza. Mu biseera bya Dr. Kizza Besigye ebyawo okutuwaaka activity for change, Sam Omala ye yali gwe mu biseera ebyo. Naye ate weewaawo Sam Omala ye yali gwe, at least Sam Omala yali kisenge ekiziiza so si ekyokulwanyisa ekisaanyaawo Dr. Kizza Besigye n'abantu bo. Abantu bakyawa Sam Omala. Ate ne gavumenti nesuula Sam Omala oba poliisi nesuula Sam Omala. Sam Omala n'atuuka okufiira mu private hospital naye nga Sam Omala awammanta ez'empeke. N'alabanga obulamu bugenda n'akimanya nti alina be yasobya n'abaga bannange yenna omuntu gwe nasobya oba omuntu yenna gwe nakola ekikyamu nsaba kunsonyiwa. Sam Omala yalimbwa bagisuula ku jirikiti. Sam Omala bamala okumukozesa ebikyamu ku banne. Sam Omala bamala okumukozesa ebyambyone ku bulamu bwa banne. Sam Omala ne bamusuula mu kitongole. Sam Omala ensi n'etandika okumuyonka obutaaba. Ebintu n'atandika okubirengera nga tali mu yunifoomu. Ebintu n'atandika okubyejjusa nga tali mu yunifoomu. Okumusuula yalisuuliddwa olw'emyaka naye baamutikka kyekyo ekitasobola kumujjanjaba yadde okuweerera abaana be. Kabbo ka muwala kagenda kajjudde kakomawo kajjudde. Aka Sam Omala kakomawo kalimu ki? Aka Sam Omala kaddiramu ki? Sam Omala ndabirwamu nnungi eri mukwata mundu eri mwambala uniform eyeesiriwaza ku bulamu bw'abaganda be. Bali abasajja tebakweyunuza mu gainizi ze baprotectinga temuli muyiyo. Kubanga singa mubaddemu eyiyo n'abaana bo baali badde mu system nga bambadde uniform nga Luhamya, nga bambadde uniform nga Muhoozi. The question is, you are protecting the gains as you the mukwata mundu naye abaana bo baliwa mu system obeekoma kuggwe. Abaana bafande mu kibi baliwa mu system oba system ekoma kuggwe. Bweba system ekoma kuggwe ky'okuuma si kyammwe. Ogirimu lwa nsonga nti oyina bw'okuumira ekyabwe. Kubanga singa obadde okuuma kyammwe nga Museveni w'alaze abasika ababiri, naawe mwali baddemu mu system, abaana bo mwali baddemu mu system, omusaayi gwo. The question is, ababo baliwa? Era singa ofuluma system olwaleero oba ofudde oba emyaka gikutimaye, abaana bo basigaddebwa. Lowoozaako ku baana bo. Bino ebintu byokola ne mu nzikiza omuntu omutegeevu tayinza bikola, naye ate gwe obikola emisana ttuku ng'ogasseeko okubeera nga obikolera wakati mu kamera. Sam Omala kikyataakolera gavumenti eno okugikuuma. Mutera okugamba tubabbowa era mutera okugamba tewaliiwo vibe, naye ate ne Sam Omala waliwo omulembe gwe yaliko ogulimu okwekalakaasa, ogulimu vibe nga bw'ogamba nti gwe okwekalakaasa n'okutta abantu kyoyita vibe. Naye Sam Omala bwe yafa baamusuula ku jirikiti nga mbwa. Embwa ekuuma awaka naye empeera yaayo ng'efudde tebagiziika yadde mu keesi, bagisuula ku jirikiti. Busuuzi n'ebiseera ebisinga yadde n'okugiziika kiba tekyetaagisizza. Fuuka embwa yaabwe, bataayirize buli gwe bayita omulabe waabwe, balumire buli gwe bayita omulabe waabwe, naye bw'olifa bagenda kukusuula ku jirikiti.
ne bw'oliva mu uniform eyo bagenda kukusuula ku jirikiti. Sam Omala yatandika okusasulira ebikolobero by'ensi ng'akyali mulamu. Ekimbe ekyatta Sam Omala gw'olowooza kyavaawa? Ekimbe ekyatta Sam Omala gw'olowooza kyavaawa? Weerowoozeeko ng'oli mu uniform eyo. Okimanye nti uniform eyo tetandikidde ku ggwe ate era tekomye ku ggwe. Ofiisi eyo mw'otuula mulimu gwe wasikira. Ofiisi mw'otuula emubanga mulimu gwe wasikira, manya nti si ggwe asembyeyo okugituulamu naye ogifulumyemu na likodi ki? Lekeraawo okukola ebintu ebinaafuuka statement. Bw'oba tosobola kweswalira, wankiri swalira abaana bo. Oyagala tukutye, naye waliwo enjawulo wakati w'okutiibwa n'okuweebwa ekitiibwa. Tusobola okukutya nga tukulaga n'abaana nti bw'ogaana okunaaba ngenda kuyita mu kibi. Ekyo si kye kitegeeza okutiibwa. Abaana b'omuntu basikira ku kitiibwa kye, naye ate abaana b'abantu tebasobola kusikira kutiibwa kwe. Kubanga gye wakoma okutiibwa, abaana bo gye basobola okukoma okuyisibwa ng'ekyonziira. Naddala nga tokyalina maanyi gatiibwa, oba nga tokyali mu nsi mwe baali bakutiira. Lowoozaako ku baana bo nga bafuuka ekyonziira. Lowoozaako ku baana bo nga bafuuse ekyenyinyalwa. Lowoozaako ku baana bo nga buli we balaga babasenza luti. Ani ayinza okuwasa abaana b'omuntu nga ggwe? Era ani ayinza okufumbirwa abaana b'omuntu nga ggwe? Mu kibi teweeteekako kikolimo. Eyo gy'oli ne gye buli eno abeewaffe olumu babagaana okwetaba n'abantu beeyo lwakikola ekyakolebwa emabega. Kakati lowoozaako ku kiseera ng'otunuulira abantu be wasobya, ng'otunuulira abaana be wafuula baamulekwa. Lowoozaako kaseera ako nga tokyalina maanyi. Lowoozaako kaseera ako nga tokyalina buyinza. Njagala otunuulira embeera ya Peter Lweru yamuddusiza mu bulokole. Omanyi ye Yesu agamba mbu jangu nga wooli mwenna abasobeddwa na mwenna abalemeddwa. Yaddukira mu bulokole okufuna ekiwummulo. Yali kyakwesittala mu bantu. Yali aboolebwa buli waayita. Yali tayagalwa buli waayita. N'asalawo okuddukira mu bulokole mbu asumbe. Eyo gye yafuna famire ate era tayala. Kuba taliyo kyawandiikibwa kyasobola kusoma nga tekimulwanyisa. Nabagamba ebyo by'owooza mbu simanyanga ngenze mu bulokole ngenze kuweereza Yesu. Eyo si y'ensonga. Sooka weetondere bye wasobya. Mukama Katonda bamutwalira butwalizi bbaluwa ng'oli agitaddeko omukono nti musonyiye, then Mukama n'akubamu approve. Ne bw'olyetondera Mukama emirundi 10 nga tosoose kwetondera bye wasobya, tolifuna kusonyiyizibwa. Abantu abamu balina enkola. Bw'amala okusobya banne, bw'amala okutta abaana b'abantu, ng'addukira mu bulokola ate n'abamu munne basiru ne baweerayo obujulizi. Nze nali nti natta muganda wange ne mmala n'endogoka, teri Mukama agenda kukusonyiwa nga tosoose kwetondera oyo gwe wasobyako. Peter Lweru olunaku olwaleero buli kyasoma kikuba ye. Anaasomesa atya kutta okubeera ekikyamu? Anaasomesa atya kuwa abazadde ekitiibwa ng'obulamu bw'abaana b'abantu teyabuwa kitiibwa? Anaasomesa atya ku butabba nga ye teyakoma ku kyakubba ssente oba kyabutabba ssente, yabba bulamu bw'abantu? Kikyagenda okusomesa ekitamukuba mu mateeka 10? Kikyagenda okusomesa era okitwale nti ddala kituufu omusumba ayogedde oyo omutemu ajjudde omusaayi mu ngalo ze ate ze yagaana okunaabako, agende yennyini gye yatta abantu, asooke yeetondere abazadde be yattira abaana baabwe. Ensi yagiwunyisa ekivumbe ne batuuka okuziika abantu mu kikungo, ng'abantu be baziise mu kikungo bayina ewaabwe naye nga gavumenti teyagala baddiza bakadde baabwe kubanga eyagala okuteekawo entiisa nti yenna neemalikirako mu mukola nti teri atatyanziika eyo. Abantu batta ba mu kitundu, meaning bazadde baabwe baali ba mu kitundu. Golowooza kye kyabalobera okuddiza bazadde baabo abantu emirambo.
ne baleeta abafaasa ne baleeta abasheeyi ne baleeta abapasita ne baleeta ababishopu temujje musabire abantu wano tubaziike wamu naye nga bwe babaziise lwetiye yeesimye ngaddi nga wetiye yeesimira omuntu entaana babaziika ani yasigako ku lumonde oyo ennima y'omubazungu eya lumonde ey'okukola layini y'ekikata kati bano layini y'ekikata tebaawumba mpumbe basimansime nefuuka layini ya ntaana ne bagenda nga bagalamisa muli emirambo ne bamala ne bayiwako ettaka lumu nga bakozesa ziiweetiye naye nga abaana abo baalina ewaabwe ne bazadde baabwe baalimu omwo kubanga baali baana ba mu kitundu olowooza lwaki baabaziika wamu Peter Lwerube yaduumira okutta ku orders za Museveni kubasigiramu ddala ntiisa ekintu ekyo butakyerabira Peter Lweru bw'oba okakasa nti Mukama yakusonyiwa bw'oba okakasa nti oli mulokole genda mu bantu beekasesa obagambe nze natta abaana bammwe nsaba kunsonyiwa mwalokose akoze ekkanisa afuuse musumba ng'osumbaani gwe kiyenje ng'osumbaani neeye nagisi